abaana kimuli kyawaka era abaana bava eri Katonda mu ngeri yonna, oba ajidde mu bwenzi oba ajidde mu bamalaya oba ajidde mu ki abaana, kubanga mu ngeri yonna eggulu liba lyamusindise ajja ku nsi. Naye mu ngeri yonna omwana ono era naye bw'ajeemanga taata bo maama we era agenda n'akolera sitaani. Okitegeera kakati obadde okyayogera bw'otyo waliwo abantu abawuliza ennyimba z'ensi nomala nkyogeddeko n'ofa ne lufa then yes waliwo owuliza ennyimba z'ensi zino nomala ziwuliriza obadde nga tolina ekizime ekikulumbagana kukozesa nekitandika akola ki nekigamba nfunye customer. Yes kiba spirit, ennyimba ziri spirit. Okitegeera ennyimba zirina emyoyo zitambulira ku spirit. Waliwo okuwuliza oluyimba ng'obadde toyaka nga ogutandika kuwulira ogenda kuwulira nga uliwulira oluyimba ng'okyamukirira ng'otandika kulingiza akawala kawa neighbor. Naye nammwe abawala nammwe bannaye mutusuuseeko mukwegamba buli bwolaba muyimbi osamalira bwotyo nofa abakazi bateeka abayimbi bateekamu ssente abayimbi. Ebyo gundi bye yabagamba mulowooza tayagala bwagazi kuwasa naye omusajja abagamba ebizibu byabisanga ne mutemuwuliriza. Mbubiki ebizi Pastor Foli yabagamba ebizibu byabisanga ne mumugamba tayagala bwagazi kuwasa naye nga Pastor bingi. Pastor Bugembe kati akoze opposite anti jukira yeserebu olede serebu kati tayagala kuwasa nedda anti abali anatofuna wati omutuufu oli naveina mweki kati jukira nga yali serebu bagwira mugwire juzi kalika wala kamugambe singa yakawasa kawalaji kana akayimbi bakayita kani ka spice siye mutuufu atatana wakyogera anta wasemu bayimbi banne kaza kukatunda mugambe Katonda tayogeranga ayokota namugambe sekata wasanga emyaka na plus musajja watu. Uliza story ya Grace Nakimera gomanyi lwaki yaddukayo mu Sachula Music ojja kutege tomuulizanga bali bamutute magombe mama ngola sadaka inokuleta sadaka Grace Nakimera yalokoka nagamba sikyaze mwebyo ani amutwa yamanyi twatayagala muogere akatugugu wajunda muyimbi yamukwata namutwala wansi mu nyanja wansi magombe namutwala direct yatuka eri yenagana kuwayo sadaka ne bamulekana akoma chovula aba music yasoka nagwa. Olusi abantu bano wabanga ina concert atuma abasamize mu kifo ekyo kya concert oba mu kitundu kyonna ne bakwata obwongo bw'abantu n'emitima esadaka ze bakolaawo ziba mpitirivu okukwata emyoyo gy'abantu gimatire kye bakola kyovula oli ajja nakugamba nze kimenke menka kati bwanamenka takulidde tajja kuwundya nange ndi kimenke kinne ne kati omusajja bamuwa omwana we tamwagala yagambye omwana mwange mu kati nze bwe mbanga njagala mwana wange sisobola kudda mu ebyo mu katemba nzijja mirundi n'emirundi yandibadde akoze ne statement nti nagendayo kukima omwana n'amunyima. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding
buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Ekibuuzo ekikulu kiri nti lwaki muzaala abaana ne mbasuulawo? Export TV gwe mukutu kwa tuyingiddewo n'omulamu ogwaleero tuli ndi musunguwavu nnyo. Naye simanyi oba gwe nnina gwenze naye oba gwe nnina okuyombesa omutuufu. Naye kale tujja kulabirayo. Export TV gwe mukutu kwa tukomyewo okubeera nga tubako ne betusomesa ebyenjawulo. Komyewo n'omuweereza wa Mukama Musumba Mugisa. Is it Mugisha? Mugisa, which is a blessing. Mugisa Edward omusajja ono bambi mubulizi wa njiri era nga afuye okulaba nga atambuza enjiri okwetooloola eggwanga lyonna. Naye nga olunaku lwe tulina ensonga etuleese naye si yagenda kujja explainingako nikituye okusinziira ku ng'okwekkiriza kutugamba naye nga eri mu daily life yaffe. Uliriza tekayo nnyo amatu oberenga obako kyofuna. Cambridge Junior School basomesa abaana mu category eya nursery, primary, daycare ne co-curriculars. Omwana bamulabirira nga abazadde kubanga abaana baabwe in fact batyagetenganya abazadde kati nga mwabagenda ebweru mbusene wendeka mwana balekera omwana wo for solid 2 years ng'omwana omuwuliriza bulungi, omwana mwogera directly kubanga mubeera mwogera ku video calls, mwogera direct calls. N'oyagala muntu amukyalire still they can allow that. Naye ng'omwana bagenda nga bamutereka bulungi, bagenda kumusomesa mu class afuge kalaso, bamutwale ebweru bamuyigiriza okukyanga endiba, omwana bamuyigiriza okukola cakes, omwana bamuyigirize okuwuga, omwana bamuyigiriza okuba ebivuga. Byonna tekuba ssente obutono ddala. So n'olwekyo yangu obeeyo ne Cambridge Junior School bali Matugga Kito. Musumba Yesu yeebazibwe. Amiina nyose kama yeebazibwe. Amiina. Ndero ososi n'obagamba mbogenda kunyombesa. Simanyi bakugwe n'okuyombesa oba nyombese. Nti ffenna tuli bazadde nawe ogenda kuzaala. Kati kiba kitegeeza kituufu kwogera ky'oyagala kola ki. Ndi waddemba okuyomba nga wenjagala? Yes, kubanga mu kuyomba ojja kuyiga naye toyomba buyombo, olina okuyomba nga bw'oyiga. Mukama yeebazibwe. Tulina crusade egenda maaso, twagitumye crusade y'okutaano kuva mwaka gutandika. Mukama yatugamba crusade 6 naye eno tugenda ku y'okutaano. Tugenda bukizibu awo Mayuge saba oyimire naffe obanga omutwale 2 3 million billion okugamba billion ne trillion in fact no chimala lumu baso okugamba toba wa sente babwe yokafuso bagende akakola transport so osobola kugamba kati kamba gulire ka bus katwala babweza take mu mafuta wali munaye so kati tugenda mwezi gujja tugenda nga 22. Please wagira sende zino se tukunganya buli naku tubagamba tetuzirya mu mmere sizambala sikola ki bwe zijja direct zigenda mu kusasula bintu n'ogenda kuweereza Mukama. Mukama bampero mukisa nga tuwuliriza abajja ku office. Please soko nkubire nkuwe program then oje ku office tojja buzi jangu ku office ngomaze kunkubira tebakimanyi oli city pastor soja wa Yesu namba yange 0746 18 22 41 kuitira no yagala kuwayo eri crusades eri charity Twina Charity Africa Foundation tutugirekera wetuitira kuwa abana bamulekwa tubawayo mmere every month oba nengoyo osobola kubeera yongo osobola abana gye bali bamulekwa esaidiza iganga ne jinja. Mukama abampero omukisa. Amen. Musumba kyagambye temutagamba nti mbwate musumba kandi so kufuna ebiwawa taga kujanga tomukubire nedda bambi kyageza kutegeeza nti jukira his city pastor foot soldier wa Yesu yabyogera sibigambo byange foot soldier wa Yesu
n'olwekyo abeera agenze kukola mulimu ku ground aba atambudde wano nawa kati olaba aze ku gundi zaffe ku office zaffe za Export TV kati weewunye singa oba nga watambudde mu budde buno nga tewamugambye nti ojja olaba oba ogenda okukuviiramu akwatasobola kusooka kuva ku mulimu guno kuba nagwo mulimu mulungi wano mumulabira tasobola kuva wano atasooka ajja abalabye nga tase kutuuka ku balala abalina obuzibu nga gwe abeeraze so n'olwekyo kyabagambye kituufu mumunoonyeeko mumukubire ku ssimu nga tonnagendayo ku ofiisi ye Musumba oba bigenda amaaso mu ggwanga obiraba obimanyi bulungi mbiraba bulabi mu nsonga eno ani gwe tuba tutunuulira ennyo kuba wano bagamba tosaba bwakalanga tunawuliriza bwakalenzi naye wano bombi boogedde ekitegeeza Geoffrey Lutaya abadde talabirira mwana nedde ekyo nkigamba tutandikira awo kubanga omukyala agambye omwana ne bwalwala omwana yali agenda kufa taata yagana kujja ku ddwaliro naye teyaweereza buyambi kati ate kiteke n'omwana noba nga avudde ku ddwaliro lwaki tomusaba kumulabako ati nze ndowooza nze muli kale mukulowooza okwange omwana no yandiba nga tabadde waalwatu nga mukyala we wakati tamumanyi kati nga Lutaya kukinkananya maka nga mukyala bamuyimba n'okumuyimba oluyimba oli nice and lovely nedda asobola kuba by the way otunulira mu bayimbi abasinga Geoffrey Lutaya y'omu ku bayimbi abamanyikiddwa ennyo okuba nga bazzenga baawukana we baddamu ne mukyala we mpozi mukyala we bamuyita relationship yawe baddenga bwetyo mpozi gwe bayita mukyala we bamuyita ate n'omuyimbi mumanyi bulungi naye erinnya mukyala Geoffrey Lutaya bamuyita mu mutwe namwe temumanyi nga muli balokole nnyo nammwe tuli balokole wano ffenna nange olaba oli wasomesa okufaamu kati baligenda kujja n'enfa kati wafa mu nyimba z'ensi naye nga y'omu ku bayibi babadde nga bajjanga nga relationship zaabwe kolaki kayinza okuba nga bamuyita Irene Namatovu yes madama Irene Namatovu yes tukulamusizaako kati oyinza okwesanga mu kaseera kino ekyabeererawo nga batebaali bonna kati we yakomawo atagala kukola kikumutyankananya nabiri nakibooza ekyo nti n'omwana omulala nga n'omukyala yamuyimbamu oluyimba kyogamba tayimanyi ate kati obanga bbawo muyimbi agenda kuyimba lina lyokka paka lubeerera obadde tokimanyi nti abayimbi abo bazaalamu abakazi bangi abaana kituufu bayimbi b'e Uganda simanyi kiki ekibawaga bensi yonna nodda b'e Uganda bemanyiko rikodi kale muzaala abaana eri nozala kuba kiki ekibawaga muba nnyo n'amanyi g'ekisajja nedda kitegeeza kye batugamba nti sitaani woba omuweereza akuwaga okukola ebintu by'otandikoze naye kubanga siwulirangako omuyimbi w'ensi nga mulokole wali omuwuliddeko omuyimbi w'ensi nga mulokole nga ye akolera asaba agenda naweereza Katonda waliyo ani bana ogundi Ango Chumi mulokole asabira wa Bugembe twale eri mulokole ate asabira wa Bugembe naawe totuleetera kasasiro Ango Chumi asiza abaana ya recruiting abaana bagundi wa Kyengera n'aba recruiting mu Bisyaga abawala n'abawasente n'abalenzi Lydia Jasmine naye asabira wa Bugembe Lydia mulokole asabira wa Bugembe ng'olabanga mulokole nnyo ate asabira wezegambi gyasabira kusaba just ate ososayira mulokole nga toli mulokole muntu alina eddembe kujja kusaba mu kyaki nga si mulokole bwe byokola olaba byakirokole Lydia Jasmine asaba nkya nasula mu kiduula anoonya myoyo kirabika n'ayambala buno anti abeera nnyo Amerika tameka bambala obwo so kati omukulu ono Lutaya ensonga zitandise kuvaayo kyokka y'omu ku bayimbi babadde bawa nnyo respect yes by the way is it Minister MP MP honorable yes honorable minister no honorable MP yes wakitibwa kakati no kankubulire esente osasanyiza nnyo mu bululu
mu kalulu kati omwana ng'alaba yabonaabona omwana gwe wasembayo kulaba ng'akyali bebi mwana nakula nga tomulabangako obwo bavunaanyizibwa kweri oba muntu wa taata si kyabuvunaanyizibwa nekibadde ini odo omwana ono okuvaayo mu lwatu kubanga nze ndabanga ono omwana yasiti ali kibaita ogwa mu kubonaabona kwoteesimidde waliwo okwolesebwa kwe nalaba nga abaana badimandinga kulaba bataata baabwe nga tebabamanyi kati ne wano baliwo abali mu kutulaba naye nga tebamanyi bataata baabwe okitegeera kisobokera ddala nga taata yamuzaala n'amusuula n'abulawo olusuku olwo basinkana ne maama we lunaku lumu teyaddamu kola ki awo tunenya maama okitegeera kakati tuli mu ggwanga Uganda omuwala wamukwana nga muto n'omuyimbamu n'akayimba okitegeera abawala basinga nnyo naye ne alimbe yali abasinga nnyo tetwamulabako teyamutulaga nayiza okuba yali abasinga tomanya nanti yamugamba yali tayagala sente muwala mukazi twawulidde awo ku TikTok namugamba omwala yagambye nti bayize nali muwala muto nga sente nsagala si buzibu bwange nga njagala nyimbire ki kulaga presence akayimba ako sebo mukazi yewanira kwanya kuvali wayimba nasa in lovely todangako mabega eja nemikisa eyo no point bahuko ka aidi ni najiulira tegaide tumwogerako ade kamanyikati nale bayinza okubalira aidi namubiru yagumira sina mubiru ayi namato agumidde bingi naye omanyi kubeera n'omusajja ng'omwesibako yamwesibako paka nafumba kifuba paka musajja bwe yatuuka n'akakana yali atabose abayimbi balina abakazi bangi naye kiki ekibawaga mumira mpeke bakyali ku nnono ya Buganda musajja asina osajja laata teriyo wano omuyimbi wansi atalina omukazi abakazi abasuka mu bana batano bazaddemu ye baliri musonga meya wa Gundi wali Kyengera oli ku Gundi ona salira Kalevu yani meya Mathias Walukaga Mathias Walukaga ayina abana 30 sama waliwo nejuzi bali makumi ate bayisukamu kubanga abamu tetubamanyi waliwo n'omukazi omwana yavaayo n'agamba eyo Masaka basinkana lunaku olwo kati wabanga alina abaana asatu Ekyengera abasukamu ase Ekyengera worldwide totabula mukyala badde nti nana kati wala ina asatu Ekyengera tebawe jave Masaka ina bameka abakazi bayina amazima gano tugogera abayimbi mukendeze lwaki anduka kati bamu title yesa Mathias Walukaga kati ayina okugumiza Obuganda kati julibe kube bikonde ne movit nga balwanyi waliwo ebiseera ebyo naliwo ebiseera ebyo ng'ekikonde kikuto wanti enkude zikoleki nga zabike mukazi nsonga yani by the way nesebe nandoza nali moto sategera bunye nsonga lye balwanye nedo tolo nalulaba nesamanya nsonga ebakola abalwanyi yali mukyala so abayimbi banaye ba Uganda mwekomeko naye namwe abawala namwe banaye mutususeeko mkwegamba buli bwolaba muyimbi osamalira bwotyo no fa no abakazi bateeka abayimbi bateeka mu sente abayimbi ebyo gundi bye yabagamba mulowooza tayagala bwagazi kuwasa naye musajja bagamba ebizibu byabisanga ne mutemuwuliriza mbubiki ebizi pastor Foli yabagamba ebizibu byabisanga ne mugamba tayagala bwagazi kuwasa naye nga pastor Bugembe kati akoze opposite anti jukira yeserebu rede serebu kati tayagala kuwasa nedda anti abali anatofuna wati omutuufu oli naveina amweki kati jukira ngajali serebu
bagwira mugwire juzi kalika wala kamugambe singa yakawasa kawalazi kana akayimbi bakayita kani ka spice siye mutufu katana wakyogera anta wase mu bayimbi banne kaza kukatunda mugambe katonda tayogeranga ayo kutana mugambe sekata wasanga emyaka na plus musajja watu Fasta ugembe je bale ko kati yakoze opposite yes yeah kati bali bawasa yetajja kuwasa bali bagali mu banji yetaina ajja kuzaala omwana ogu ojukira kana already yali mufumbo anti ulida kati chengeza okuletera anti nawo ajja kuba embageja esanikire zonna ezabasumba bonna bawasiza amina oba mwaka ki sebe webale kulaba mu nsi y'omwoyo buli mwaka kutandika olwa kana kayimba kabazanya nangirira embaga y'ekitiibwa Pastor Bugembe pena tuyimbe abakunatukadde katukusabire gutuuke naye nga abayimbi okuzaala era ikansobi y'abakyala bana abayokubako buli bwobanga oli mu kuyimba nosamira oba nogenda mu magombe kati magombe gakuwa ebintu nga naawe tobyagadde newesanga ng'obikoze bonna bayigenda magombe abayimbi babeera mu makyaki nga muyimbi ki nga Spice Dina gwogambye abeera mu kyaki tasabira wabuge lwagenze lwe lukamera lwe mukwata bulijja abeerawo ninga yasabira mabega amala myezi myaka nga tatuukangayo gwe olwogenze ku kyaki lwobeera ku kamera kyekiikyo mutulekeemu bulijja abadde abeerawo ninga tebamwa kyansi kwogera kankubulira abayimbi b'e Uganda banaye ekizimu ekibawaga kati kyekyo usanga mufuniramu ne siriimu ne mufiira bwerere kati nga Kafeero bagamba siriimu takyalumu yen ya Kafeero bongo lutaya yafa siriimu lutaya ne gundo ono eyayimba nti magombe gamulinze gundi ye Kafeero yimbo luyimba lwe magombe walumbe za yatwala yali Kafeero yali walumbe kolaki walumbe za yatwala ye yali alabye najagenda oshegera kati mubanaye mwegendereze ate kisinga kunuma n'abaana balokula abawala basamalira n'abayimbi b'ensi ne beerabira nti oli aliko ekintu amala kumukozesa n'alekaawo yo mayimbi b'ensi kankubulire buli mukyala gwe yeebakako emagombe gamuwa amaanyi yetutumu buli kwegamba ebanga saddaaka kwegamba ebintu bye bakola biba bya kale mwe temubitegeera musombe kikola kyo ky'amaanyi ebanga sacrifice waliwo kati abayimbi bamu gyakoma kwebaka ku bakazi gyakoma tukutumu je mukoma kubeera nga abakazi bebaseeko muli muwambiddwa nga magombe mizime misambwa jibakozesa yes jibakoleramu abamu jibakozesa masturbating sa abamu jijja ne jibakozesa ebe kwegamba ono muyimbi abayimbi b'ensi babeera nga ba agent si balinga bali ba agent b'emisamba n'emizimu nira musoma nsigala ni nyabakyala ate batya ujuzi banga tono nyema bega omwimbi omwe yavayo n'agamba nti nze omwala n'ayagala omuzaalamu oba omukazi ng'agala kubeera na mwana wa serebu jangu naye nze sigaba kyawuli support bakati yabafuna kati kyo golooza bufumbo bwasigala kyekimu ode si mufumbo ani omwimbi yakyogera muyimbi kimwogere wizo sibiri sakalaba nakalaba kati tolaba nti mukyala we gomanyi mukyala we lwaki yamutomera bayina yali davu ne juzi yabadde amukuba cupa gwokyali mabega
yali love nawe yabadde amukubye ecupa yamugamba wizo it's okay bakoma makabiyo temwakamalayo kati nze nakamalayo it's okay ng'okutta ecupa era gena jisula wansi utalaba era mkwata wizo it's okay ngamwade n'omukono ulakone yali wakati ngagamba Chameleone mujja munyambe munyarwanda nzita nabagamba munyarwanda ajja kunzita chupa yagena jikubone yali amukuta mulemeso gende wa wizo lwaki teyagimukuba anti yakayamana namusonyiwa niyo mchana ino mutima gw'ekisoyo ate nga yaya amutomeddeko ekigette kinawona okutomera wizo kyali accidento ekitya motoka yagireeta ogusooka n'ogwokubiri ye accidento omanyi kyo bayakutuka break n'amala nagivuga n'egenda naye nawe negakuloza ng'obwana obuto nogisagale saka tubere nnyo negative njagala tutunuleko ne kuposaidi nkisobola etya obwenzi ayinza okuba yali amukanga nedda n'amukona accident bwenzi ye Sandra alowooza nti musajja musajja bakyala be Uganda bamalaya bagamba musajja si uwo bakazima mutujoze wizo isoke ngokuta echupa kale kati wizo nawe tulekemu kyogaba mukazi akusinza amaanyi okugulu kwali kumenyefu nakuba kumenyefu sebuze kukuba anakyeka wizo omuntu ali soft bambi ali soft ataleke obwenzi bajja musa obwenzi obwenzi tabwagala ye omuntu ayagala bwenzi niba nabawala bamwereetera yesu dada wabula omanyi ku supporting abantu olwana kwasanga abawala bamwetega musajja wattu atudukira wizo bambi sorry kati nga boolaba juice Chameleone mchala namuwasamuko namutwala America abana Uganda mwaliti bawala be Uganda muli baavu temujja musobola naye n'amaka ge gafa mchala Daniela ayagala kati mchala bakupangisiza bupangisa tubulire Daniela ayagala kati atemba bulire musumba tubulire oboli wakabira omwana yagamba bwati omuzadde tasobya omumanyi abamakasi omumanyi bwayogera oluzungu lulina ng'agamba taatawe gamunenya ensobi musumba kireka abakabira bakuguza nedda ate abo bonna basamize bonna bafu teriyo muntu wano gweni nze ndi kusaidi ya Yesu mulokoke twale eri ayina n'abaana babera nabawaka katugoina omanyi eyo fujo gyalina omanyi gyatambulira omanyi gyaswa kyagamba atambula naye alinga nze pastor wentambula n'owange kubanga bwentambula n'owange siina wengenda kwendera amuleka waka for protection basigale nga abaana bamukuuma anti kati eyo gyayendera kati gwe sigala olinda akuma abaana bo ojja kubanga oli mu myaka 5 nga bakusuulira obwana obulala anyway musumba okudda ku point eno mweno saga ya honorable nze nandize ku side yani ya honorable igwe kubanga honorable tewali kiraga ndi honorable mwana no yamusuulawo wakati twabadde namukamu ku masi ne tubadde ku TikTok tubadde kuki omuntu yasuulawo omwana honorable tasobola kugamba nti omwana wange mumpe mutwala akulide mu banne olabata mutamusuulangawo nze nzikiriza byogamba kalesemu no sagala kuzibikira sagala kuzibira sagala kulemesa kwogera osoko ogomba ndi mukyamu osoko kumpa point honorable ensobi eno nga tena fuluma nga tena n'okujja gamba kati mwana kamwe school fees kubanga kitegeeza ne school fees eyiseewo teyagisasula okitegeera yandibadde yakikolako dda nga omwana avudde wansi ng'akola ki ngalabirizwa taatawe kati mukyala ate bakyala sometimes tebalimba mukyala watukira gamba nti sometimes musomba mwana wange tamulaba bira mu bifaananyi ayinza okuba amukweka ani amukweka maama woma ate nga buli lunaku buli bwalwala nga amukubira amasimu ng'olusi tagakwata yamuwamanya Ibra manyani gwaba amulabirira
yabeeranga taata yamutuukako. Kati gwe taata lwaki tokola? Kakati nze nkukubamu ebituli oli mukulembeze honorable. Ensonga bweti etuukawo etya mbugu ogenda kukulembera abantu n'omwana omu owota si n'omu waliyo n'abalala batogera abatalagala kulukusanya maka waliwo n'oli chovola bagambye nti kati kemubitadde mu waliwo akayimba kalala Fatuma olimba nnyo naawe ako mpulira njagala akulaba Ngazegede kabla iminga nesirika laito yako. Ndumoli daddy nawe bulira njagala kulaba. Something like that. Okitegere. Emyaka gyo mukategedde. Emyaka ogera mu comment section. Oyimba nti bwali calm yadde baba bakola ebintu mu nkukuteri ebibi because love songs are love. Naye kati waliwo love songs ezimu enyimba ze bayimba nga sinazimu zonna enyimba zonna zibaza zi promoting obwenzi ekyokubiri enyimba zonna zensi ziva magombe nga zina assignment ekirala oyinza okubeera ngo ino oluyimba lwensi lwowulira ng'olwagala nnyo nga lwina kye communicating naye bw'omaliza luwuliriza mu mwezi gumu olwala n'otandika kubibwa emizimu n'otugibwa kubanga lwaliko assignment ziba zava magombe ezimu ziva magombe ani akulimbye waliwo omuntu asobola akola hiti netatambula nga tasamidde atumpulira kati nga nolimba oluliwa kapati kati kapati kyeki hakoyenga kakwata nga kitegeeza kikayagala weyagamba mu luyimba kubanga kapati oli ayimba kapati meaning eriwa andi tegamba teruva magombe kiba kitegeeza kapati ka magombe kati magombe gye bambala bupati okitegeera so kati ebintu bino mulina okubikwata bulungi nti gwe totwalibwa omuyimbi kubanga nakugamba nawo n'ogenda kwolo n'olubuto nakufuna nakuleka mizimu 10 kubanga ya assignment gye bamuwa n'osigala ng'obonaabona kugigabanya amazima enyimba zino ezimu ate mwegendereze ojja luwulirizo nnyo omale ne wiki kyova owulira gundi yafudde kyekye kyamuse oluyimba lutabuse abantu baida nyimba esaza bako historical background jotasobola kutegeera nenga ebambi kati waliwo namukwano gwange wangambe luzungu lali mutawanya kyamutwalira emyaka 4 okumanya nti oluyimba Ghost wa Justin Bieber lwali lusibula mugenzi amala kula abiri nalyo kategeera nti oluyimba lwali lusibula mufu Ghost mbolita Ghost nenga je lwayimingamu lulinga lwa mukwano bwe lutyo lutegerekeka amala kula video nomanyi kiro kyategeeza omanyi nti yawambibwa kati akolera ddala 5 Lucifer oyo Justin leka nawe yalako kana okulokoka kigambibwa mbu yalokoka kemabega kigambya yalokoka ati era wali omulaba akyali mu mulokole wali omukati wabula muliro takyayimba nakuyimba yawumula ndowooza ebintu byamutabula magombe n'eggulu tebabitabula ssebo nenga musumba honorable nze ndaba honorable ensonga agezaako gikwatangera honorable anti yavuddeyo n'awaayo ki obuyambi sente kambabuulire kino nti abaana kimuli kyawaka era abaana bava eri Katonda mu ngeri yonna oba ajidde mu bwenzi oba ajidde mu bamalaaya oba ajidde mu ki abaana kubanga mu ngeri yonna eggulu liba lyamusindise ajja ku nsi naye mu ngeri yonna omwana ono era naye bw'ajeemanga taata bo ba maama we era agenda n'akolera sitaani okitegeera kakati obadde okyayogera bw'oto waliwo abantu abawuliza ennyimba z'ensi nomala nkyogeddeko n'ofa ne lufa then yes waliwo owulize ennyimba z'ensi zino nomala ziwuliriza
obadde nga toyina ekizime ekikulumbagana kukozesa ne kitandika akola ki ne kigamba nfunye customer. Yes, kiba spirit, enyimba ziri spirit. Okitegeera enyimba zirina emyoyo. Yeah, zitambulirako spirit. Waliwo okuwuliza oluyimba ng'obadde toyaka. Nga otandika kuwulira, ogenda kuwulira nga uliwulira oluyimba ng'okyamukirira. Ng'otandika kulingiza akawala kawa neighbor. Aho lulingiza kaaki. Okitegeera. Simba ekikomera. Otandika obeera okyali awo. Ogenda kuwulira nga otandika kwonooneka. Lwaki luyimba kivudde kayimba kowuliriza. Kukiva ku nyimba ezo zowulirira. Kati enyimba zino ziba spiritual, zizo za mwoyo. Lukuwininga enyimba ze ziwininga story. Lwaki nti Sitani yali muyimbi mugulu. Kati zitambulira ku spirit. Sitani wabanga alina kyayagala kuyisaawo akiyisa muki? Mu music. Okitegeera kyova osanga abasiyazi bayimbi, bagundi abasamize bayimbi, olina okusanga mu bayimbi. Bw'oba otandika kuyimba nga tonasamira kyova olaba tonafuuka serebu. Wonna otandika kuyimba nga tonagenda mu Illuminati kyova olaba tonafuuka serebu. Oyinza obutafuuka serebu obulamu bwonna. Yes. Kasita gwoyimirira ku mazima ku byo byoyiyiza nga toyingidde mu ebyo bintu tojja kufuuka w'amaanyi, ojja kusiga ku level yeeyo nga bakyalo kyo ne maama wo n'abaganda bo be bakumanyi toyimba. Yes, so kati gwe kyoba omanya gwe lwaki bayimbi b'amaanyi baretayaringa kubanga baba babikoowa. Okitegeera nkirabe ekyo oli nayimba noba olikola otya wankola ubi nange nenkukyawo. Muki mutima ebyokulumya mutima olukedde ebyokuluma omutima olukedde nabikoowa naye gwe oli Muganda. Ndi Muganda bulungi. Oluganda ngalo okitegeera kati gwe n'owuliriza luyimba noba olikola otya. Music to remember n'omuwuliza mwaka kira asigala akunyumira. Ogenda kukyawa bbaawo nga tewali nsonga. Ate nkyawo waayi. Kati wala baffe twabivaako tuwuliriza kabanga. Yate kitegeeza ki? Yabamba nkutema ensingo nekutema ensingo. Kati oyo music kati ensingo tebagimaze olwo togenze mu kufa. Neda kati oli akuyimbidde ko yali emotional kapatolimba ali physical anti kati era asigala spiritual. Anti no still ali physical kakutemeki kakutemensi kati kirabika oyo gundi mutemi w'abantu. Ndi ku TikTok abesero waliwo ekyagamba munze bintama tubeera mu bbaala omuntu n'omutema ensingo natukaisa nago wansi naye nga gweyita kutema njagala nkuteme nawe onteme fambi tunyumirwe we nkutema nawe nokyuka nontemamu ondeka ana wa TikTok omwava naye nga musomba ekyo kituufu by the way omuntu bisakisa nga owesiba ku music oyo kyomuyimbamu ki manifesting ambulamu kijja ogenda kulira oluyimba ng'obaddemu ne kasente naye oluyimba werugwera mu wiiki emu ng'oli mwavu wenaafuna kusaalaale nja kulumba ebbaala nga sente zonoonye zonna kubanga oluyimba okola oluyimba kyeri okugamba kukola oli wabanga maze kola sente nawulira glaasi etangala mulimu kantu kali nagamba lwaki yange tetangala ko nagenda naye atangaza eyi oli nagenda daga mugulu teriyo mwenge nalyoka agunywa paka nga kabaka amuyita kalata okitegeera kwegamba music industry beto bwetambula ne musumba lwaki gospel music ta manifesting yeah gospel music are manifesting gwe tuka wakawo take out worship
umulako ogenda kulira omuntu nayimba oluyimba mu church nze ndi mugaga nayimba oluyimba omwaka gumu ebiri nengo bwaka tebujja nayimba nti grace etangala kule jja kutangalirawo olunaku lwojimbye osento jazofune zitangaza grace nedda kati ebintu bya Katonda si bya kubugumirira bijampola kati ati abantu bensi tebabikyagala agala bya instant ize gompozani yayimba bwati Geoffrey Lutaya omwana yandaga site mama nazalanga lokumula gasete naliyokagwa ku nice ero yaletanga nice yamimba dda nice yali yasoka omwana yamulaga ki sete yamufuna ku speed era yagenda ku speed yagamba namufuna ku speed era yagenda ku speed so kati omanyi kati pastor banyawuti ebintu byensi leka bya kunsi bikuyigirize bya waggulu lwaki nti ndi kunsi nina okutegeera nkambi eri kyekola then manye nze numbirawa numba ntya kubanga mu nyumba yange tosobola kuwuliza that kind of music to mwange mu motoka ne mbanga ntudde nga bamutaddemu ngamba bugambi driver oyo music simuulira toina gospel oba nkweka flash kange wato ina seresa sobola kukiriza such music playing for 1 hour nga mushtegera mbanzikiriza magombe because music manifest music has a soul music I know moyo obogenderi nga olinga imba oba nakolaki ne mwagala nengola wenti akonga sikamanyi oli nagamba mbu oba wakiri nkuloga afazali nkuloga kati gwe nosigala ng'owulira muloga akugamba nkuloga kati gwoli mukuliza afazali nkuloga byonna we bigana okitegeera kati oli already akulagize nti awakiri akolaki akuloga mu kifo ky'okusabira kati kiriza n'omugende emirembe katana kuloga genda osabe nga tonaloga kati lwaki ologa munno kati yoyo omala muloga bwotyo n'omukozesa n'osuula kasasiro obanga wateekamu sente mu kuloga tulakubira obuyimba okitegeera so kati ennyimba zonna nga bw'oziraba zitambulirako mwoyo era kyova olaba ennyimba ze ziggwako ziggwako ate ne zikola ki ne balinda mpya mission zazo ziba ziweddeko naye kati gyokoma kulukuba okizuukusa oluyimba okuggwako tekitegeeza nti obudde wala luwedde mission gye balutumira mission eba tewedde ate kati zino nyimba ezitaggwako nga loliwa nga tugeze nkati ngolo newuulikola otya wakamubi nange nenkukyawa kati tezigwangako keze nyimba gw'oliwulira nga tebali kati mpoza kati gwe musumba obuzibu temwagala pastor bugembe yabagamba mugende ku mabaala mulabe kati lwaki tugenda mu bbaala mujjeyo emyoyo yakajja yemeka simanyi tujja mubuuza pastor bugembe oli mukwano gwange oli nkuwa ekitiibwa naye mu bbaala tugende tujjeyo emyoyo wakajja yemeka pastor bugembe tumuveeko tuddeko lutaya anti lutaya yetonze kati aba yetonze yakoze example nungi ngako narebo anti kati sawa zino agenda mu kalulu ekyo kimukubya neze ngamba just koto okwata tya sente noziteka mu kalulu nogana kuwerera omwana yandibanga omukyalo ono omukyalo alina byatayogera omukyalo abadde ki omukyalo alina byatayogera agambe bakoma kuwolo nga kyali muwala omuto ate bulijjo nga amuwuliza nga amugamba nti omwana mulwadde kati waliwo yamugambidde nti notagenda kulaba ku mwana wo ne kati kunze nawe ani amanyi munne waabeera kati lwaki edda yajjanga kumulaba nga tanazaala nga tanamufunisa obulubuto kati omusajja yafuuka bize lwaki era ekyogamba edda teyali yali kati honorable kyeki lwaki yali honorable kati no bajja kukuba emigo n'omulala n'atera kuvaayo
oli wa Fatuma Fatuma nawulira ko nti ali bwerwe Fatuma nagaga otajja kujjanga nonya child support asobola tasobola nonya child support ne kati omusajja bamuwa omwana we tamwagala yagambye omwana mwange mu kati nze bwe mbanga njagala mwana wange sisobola kuddamu ebyo mu katemba nzijja emirundi yandibadde akoze ne statement nti nagendayo kukima omwana n'amunyima kati wulira gwe amanyi wembeera omusajja tamanyi no Joffe tamanyi oli mukyala wabeera Ozo kusanga mukyala kyapangisa na upangisa nga kyusa locations ate Joffe ina ali stationary ate kati bagenze ne mawuli muzaale be musobola temuzaala be mugenda kusuula omwana amusobola kyobola yamutekerako omuntu amulabirira kuva buto oli baba bamuyitaani wali omukyala nya yayogedde awo nti bwereza gamba mutabani wajja nonya omwana omwana kiraga nti abadde alabirirwa kuva buto naye nga talabanga kutaata naye nga anti kati kiba kyekyama abatayagala biguke atayagala kutta maka gano anti kati wobanga toyagala kutta maka kendeeza ku zipu oli yali muto yali muvubuka ebyo bikola mu myaka gye ekivubuka kati yafuse Bayibuli etugamba nti we nali omuto nalowoozanga ng'omuto naye kati kenkuze by'ekitombi tadde kyogamba yalokose oyinza n'okubanga yabita kyabikola leka naawe kati yafuse honorable gwosi omanyi ba honorable batambula eyo nga bagenze mu pikiniki mu kuwumulamu wabweru eyo vacation sure bweleka n'okuleka gamba awo sente zayingiramu gomanyi bukadde 2 buli mwezi ate n'endala nga ziri ebbali allowance omanyi sente meka nyingi mpitire nawuliddeko olugambo nawuliddeko kale arrangement nti omwana ono badde balina bamusasulira fees mu ssomero edda naye ng'ayagala osomero edda liri lyali lya effu lya kyalo ate nga ssomero terina nnyo kyamaanyi nnyo kiri awo naye ng'ayagala abeere mu ssomero ddungiko andi ayinza okuba nga muri essomero yalinamu omusomesa gwe yali amustadeko kujjako nga lutayo oyo gwowa ssente ye yazirya nakulimbalimba ebyo nabyo biyinza okubaawo sebo katumwa nakulyamu olukwe naye kati musoma tuyigamu ki mu mbeera eyo tuyiga nti wobanga olina bye wakola nga tonaba kujja mu mataala sooka obitereeze bireme kola ki kwonoona erinnya lyo kati sooka olabe abamakasa ajja atya ng'abuulirira taata we kitegeeza ki kitegeeza nti abamakasi kuva wansi babadde bagamba muzeeyi va ku njaga muzeeyi va ku biragalagala va ku basajja va ku kibinja va ku bwenzi ave ku basajja tenga musajja wetonaba kutegeera abayimbi basyazi Chameleone musyazi ayambala skati ku stage z'abanne tokimanyi ete baskati ebamwone kintu kibaki empale tusoke tugirabe we bampale sebo oba lwaki oba otunda ki abana soji batalayo mu screen bali ku screen oba kiki kyotunda musajja talina kwambala skati mukama abasonyiwe bantu mmwe mukola ebintu ali wagenda nonyiza juzi nogireta ne ku kitu kya gospel yali concert musumba mwete musonyiwako kale tusonyiwe ng'oli teyagala oli tayagala kwesonyiwa kintu aiza nokuba kono yaja yalokoka nga Chameleone alokoke tasobola kati no nkubuulira kati saawa zino yatandise kugunywa omwenge yazzeeyo sha gwe oyo mukyala singa yali amukwatiddeyo nga tasobola kudda kakati no kankubuulira katuka konyeeka ak'omukyala ako omusajja yali agenze kumujjanjaba. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain,
low sperm count, high blood pressure, synapses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Zambufumbo. Oyo mukyala yamuzaalirako n'omwana no byekyama mbu kati nange pastor kankola olugambo mbadde sibiwulira abafo mbu amuyinamu omwana abaana babiri abaana mbu era nga woogambye nange mbadde sibiwulirangako kati ebintu ebito ebiri abayimbi tebatuula nebuuza lwaki so by the way kati twebuuza lwaki kati eyo zezo mission zaabwe z'amagombe kasa buli bwakakana nga takyasobola ebyobwenzi era ne tutumulikola ki ni kamilioni nga likakana kamilioni tagwa man of all seasons ani yakugamba mutagwa ai mbuulirayo mu myaka 5 gizeeko olaba wakati awo nti waliwo ekyawula munda kiri munda bakitungira munda mpale eyo sikati zambalwa bakazi ene blouse wakati wabawo ekyawo sikati ne blouse yawula obulungi ezo z'abasajja yes tebahayo west nenga ebampale nedda sikati eri sikati yenyini waliwo sikati ndala nga seeyo eri yali sikati wabugembe kuba sifuna kafananyi kiwano yali sikati kandi abo basobola okukafuna naye nga abasajja bano bambi nabo babeera balwanira bulamu bwabwe kati ogenda ebweru anti jukita kati abiri basinga nga kamiliyoni alina fan base y'abakyala kaya kamiliyoni tumuleke ayinza okuba alina fan base y'abakyala kwanyimba nnyo Luswayiri katugende nga ku wizo nga ku kenzo wizo wizo manizo yuki abanyimba nnyo obuyimba bungi obw'omukwano ne ku good life kati fan base yaabwe bayaki bakyala okusinga abatayagala kubanyiiza ayagala kubayisa mu maaso kale buli azze twala tugende nenda si twala tugende ayinza okuba mutwana mukyakazaamuko yes webuuze bameka balina abaana ate oyo bagamba asinga ne kamiliyoni mu baana by the way yewizo yakyogera ono record yagamba nti oba oyagala just kubeera na mwana wa serebu yangu omukime naye sigaba golooza sigaba kyaludi support Sandra Teta amukubira kimacupa n'okumutomera so kati abantu twetaaga mutegeere mu kuyiga mu kino nti ensi presenting ensi kati naawe buli bwobeera ng'ogendera ddala mu nsi n'osanga mu kisimu yo mulimu ennyimba z'ensi ejjudde ennyimba z'ensi amazima okyali mu buwambe buli luyimba luliko ndagaano yalwo ennyimba zimu bazisalirako ne bazisaddaakirako n'abaana ne bazisalirako saddaaka okitegeera ennyimba buli luyimba nga luvaayo ki ne saddaaka okitegeera kakati gw'oli awo nze njagalane Highland Fanguni nolekana kumbe memeyo bagiwambadde oli mu busibe obeera olekana mu ebyo sikagalira ddala kubanga batta abantu ne babattira mu kamera era naye ndowooza ngoberera ogiraba sikaati ogirabye sikaati gwe giraga abantu kiriwa iyo skati paka wansi lwakuba just mama atubanamu empisa natatukunamira jambala paka nekwata wansi kamiliyoni toli mwangu ebya kamiliyoni mbivuddemu sibidira no jona justani oba ayagala tuyigiriza kwambala skati naye ife tetujja kuzambala
ekyo zimba nganda banga just eyo creativity art creativity koleyo mpale ng'efaanana bulala anti nga mpale bali bakola zino empale nga ziriko ebijwenge nimuga basundula ng'abalalo nedda vaayo wa kamiliyoni katwogere ku kintu kyabwe ekintu kyammwe abantu bayimbi b'ensi twakitegeera era kati tutuuka kati uliza story ya Grace Nakimera gwemanyi lwaki yaddukayo mu Secular Music ojja kutege tomuulizanga bali bamutute magombe mama ngola sadaka inokuleta sadaka Grace Nakimera yalokoka nagamba sikyaze mu ebyo ani amutwa yamanyi twatayagala mwogere akatugugwa muyimbi yamukwata namutwala wansi mu nyanja wansi mu magombe namutwala direct yatuka eri yenagana kuwayo sadaka ne bamuleka nakoma chovula aba music yasoka nagwa ushegera so ebintu bino bye tulaba magombe mujja wano ne mutugamba pastor lwaki mulaba magombe tulaba tujje tubagambe kubalabula ate ne Katonda lwaki asobola kulaga anyway abagendayo bentya naye nze bandagayo abagenda magombe bentya naye nze bandagayo bulazi what is happening ekiriyo ekiriyo kukaaba maziga kwazina then abali ku nsi bano bo bavugirira amagombe bayino kutwala emmere gwe musaayi emagombe eyo banywa musaayi gokka tewali kirala kye balya n'ennyama z'abantu ekitegeera sitaani watula ku kijjulo kye walina okubanga ng'abantu 100 buli lunaku balina okulya naye oba musumba wakirawozaako nti mwandibanga message emufuna okuva emagombe obanga babalaga biri mu future nga tebiriiwo kati anti kubanga gwe tosobola kubiraba sigenda yoko sagala kugenda nja kusabira olabeyo otogenda osobola kwebaka ewo n'oloota ne bakulaga sagala kulota tonsinde kayo sagala byanzaka nedda kubanga muwakana tusobola kubalaga nti nze ndowoozaako kyazana ate sometimes Katonda aba ayagala tulabe tusobole kubagamba okitegeera kiringa nga bwoloota guloto gubi ogusota nga gukugoba Katonda aba akugamba munaye zuku katandika kusaba awo nsanga banalabya firimu etisanga seneba okitegeera abantu nga bakugobagala kutema nga balina zijjambiya nze nalootako nga baagala kuntema zijjambiya nga zona zaakabwe ziti naye nziruka naye naddukayo ne ngamba naye bantu bano sobola abakuba mu kirooto nenyimirira ne bajja nga bawaga basibiraawo kumpi nange ne mbagamba mujje musembe musembere mubanga muli b'amaanyi sembera wano nkulage tukizamba wamanyi mu kirooto okitegeera anti kati obanga wasabye webasenga osabye abali bangoba nze nentandika kubagoba kate nga nze nziruka nentuka nga nkwata nga nkasuula eri waliwo omuntu yandi mabega suulaako nga ndagira nga nkakwata nga waggulu nga kagweri bonna yuuya n'obujambya bwabwe kati ensi omwoyo eririyo eyaddala ngenda kubalaga nti wiiki eri nagendako mu ggulu bankyazaako era mu ggulu saafa naye kwali kwolesebwa yes njabagamba bwe nabankomyo ojatunyumiza kati oliye bw'atuula n'ekintu kye etutumu libawe luti olusi abantu bano wabanga alina concert atuma abasamize mu kifo ekyo kya concert oba mu kitundu kyonna ne bakwata obwongo bw'abantu n'emitima esaddaaka ze bakolaawo ziba mpitirivu okukwata emyoyo gy'abantu gimatire kyebakola kyovula oli ajja nakugamba nze kimenke kimenka kati bwanamenka takulidde tajja kundya nange ndi kimenke kinne
Hey, Bible yegamba ekyuma kiwagala kyuma. Atuwe nkuwagira nti oli kimenke menka. Nange mba kimenke mana kyenesi. Anti katuwayagadde kimenke kirya ku bimenke binacho. Kati nga bulaba musumba ali akundiga zaayo. Kati ne kimenke nakyo we kiba kinakima. Awo zembaleka ngaberya kasa kimenke na kimenke. Wabe ne Bible tugamba ekyuma kiwagala kyuma. Kati kimenke ne kimenke. Kakati mbasaba abayimbi mwenna tubagamba okungana kwa basobola okwokya ekibuga mwenna ngamba abali abamaanyi abali ku kamera okungana kubeera basobola okukyokya ekibuga mwenna abayimbi nga begasa mu waliwo omanyi waliwo muyimba ina abaana kiri ku record kamera teri bayimbi obasinkana nga bakumalawo saawa naye tabawo kavuyo bayino kola wakavuyo atobagamba okusinkana nkwegayiri kankubulire kati goloza sitani abeera nnyo n'emirembe sitani buli wabeera wabawo kavuyo bayino kyangala nyawo ekyo kyo ge mazima era kino kye bayita beefing yenkola ya sitani kyasinga okunyumirwa beef ezo sitani zayagala oli ne bamukuba ne bamujjamu erinnyo oli ne bamukuba essasi n'afuuka mulema oli n'abakasukira omuliro oli n'abuka oli natta omuntu oli ne bamusula kuva ku kizimbe Nairobi n'agwa n'amenya bigere awo musumba sebo oba abamusindika bajja ali musumba sibula expert okukuba bajja tukima samba je yamusindika nagwa wansi natuyimira mu basimo genze tonagenda sebo bakusiima dda musumba wegayidde mbera nnyo mu kibuga komaawo bajja kundaba bajja kuntwala sinagula motoka gamba wobera toina motoka oli mwangu kudduka oddukodda wa Peter ochaji wa Pastor Peter wali musumba mulyawo bokobi amuliro gubocherayo kale twebaza nnyo abadde batugoberera mbagamba buli lunaku ffe tubeera wano lw'ekigendererwa tetubeerawo kuwona n'ebiseera oba kwokya obudde buwone ddatawo era tuba tumaze kusaba tusiibye kujja wano kuyimirira okubaweereza n'okubategeeza munaye ekigenda mu maaso tuyina crusade tugenda bukizibu Mayuge omwezi guddako alamanyi Mayuge nsaba omulagirireko Mayuge okwata kulwa Jinja Road nova Jinja novuga paka Musita ngova Musita noyingira munda ochamira awo Musita noyingira munda notuka Mayuge nova Mayuge okuvuga kuva Mayuge kutuuka ebukizibu ziringa mailo 16-17 katugwa ayandagadde okuwerekera musumbu oyina motoka yo bayagala gendera ku convoy yo bayagala kubasangayo akulagiridde yes awo je tugenda tusaba munaye mutuwagire olwaki nabagamba omuntu atalina kyakola ku nsi kuno oyo aba mubbi oba muyaye oba mufere okitegeera omulimu gwa Katonda guno kambabuulire no budget zaffe ziba za milioni 2 kati weba eno crusade ya 5 twakamala nnya wemanyezo budget nnya zonna zikute sente meka ate zivuddewa njagala kwebaza abayimiridde naffe okutuwagira abawa supportinze mukama batuweera omukisa amina eyo joli obanga tosobola kutambula kubulira enjiri sindika sente yo eggulu liwandiika buli wosindika likola ki liwandiika tandikiraawo olivaayo eyo joli nojja notwegattako wano ate oliba oyingidde mu kigaali so esimu yaffe eri 074 18 22 5 bensabira bannaye obanga olabye pastor ansabidde nnyo teekako data oba airtime kitegeera nze saba sente naye wenkugamba bannaye data mpeddeko ate gw'oli mu kufa oli mu bizibu kyokka ku simu yo kuliko sente lwaki toziteekako nenkusabira
ate kikuyambeko n'okuyamba waliwo akati nga waliwo abaagala nti ngende ewaabwe nga tebampadde na transport nze ntambuza ebigere waliwo yali akinkozeeko nentuukayo nensaba netusaba netumala kusaba eri Kawempe nali sina yadde 10 netutambula paka kuva Kawempe ebigere ne mukyala wange waliwo muganda wange ngamba wekubanga gwe busumba nze sijja kuba musumba mumalamu abasumba abatamaanyi bangi twatambula bigere ati ne tiimu yange kuva Kawempe paka ewa Enateete ne batuuka abaana bange bona nga bakooye kuba kugowa kwenyini omanyika Wempe ate by the way nekintu musumba sigwa so kyogera wano musumba omukali yakingamba kola kuba yakingamba off camera ngamba nti abantu abamu bakusobera ekituufu bwe yagala okukola omulimu gwa Mukama ogukole naye abanga talowooza nti nange nina amaka nawe ina family ng'omusumba bane family bane responsibilities so ambi abantu abali omusumba wako kyomusabye obanga ayina kyakuyamba tetugamba nti atekewo bisale kuba tetwaga atekako bisale ku mirimu gya Mukama naye nawe kimanye nti naye abako ne responsibility ng'omuntu kati unye yabatambuza okuva Kawempe paka Kampala Enateete katugoloza abaana bo bali nabo ku team basooka ogomba ofuuka abasumba ngugambe muganda wange yagaana gamba asikyasobola kubeera musumba kati muganda wange chance yakugamba yakigamba ali mubende yagamba ebyama bya usumba saaga so kati ensonga eri bweti nti muntu wa bulijjo gwatuuliriza ayagala nze mpeereze gondetereza kukola ki okubeera nga ne mukubona ate nga basumba batuwogerera masufuukule kubanga tuba tukoze eki amazima kubanga bwembeera nga bali leta okundabako leta $10,000 okundabako leta $3,000 tusabira mu dollars ngenda akusabira leta $5,000,000 musumba tusabira mu dollars kati na mu dollars nga muli bagagga so for me ebyo sibisobola naye wobanga ompita ate tonfuula kyakukozesebwa okitegeera ne Katonda anyiiga oyo gwensabidde naawona next time ayinza okuddamu nebimukuba ate ngera inokomawo ate ojjanga to oli unwilling tebikola kyekituufu ate mbanzirayo wantambuza ebigere so abantu mwe musumba kyagamba mukitegeere omulala yagamba mbutambula ojje omusabire bwali wonna yali kwesiimira ne mugamba mpozi ogambye bwavudde ku malwaliro emmeka obadde owaayo sente oba ki nti mbadde mpaayo sente ne mugamba kati gwe obanga tosobodde kumpa transport kati olowooza nti nze nina sponsor nteekamu sente so abantu bamu tugezeeko okola ki okubanga okutegeera kikumi kyolina likiteeke kiweereze kale omulala ayinza okuba nga tolina naye koosindise kaba kagenda kuyamba nawe ogenda kusanga ndi staaka olina kukubira airtime nevaako uno mizimu gimuta musumba yamba airtime kitu naye nga nange ku simu sikoze eki sirina so kati let's balance azo obutakikola nti osasula n'ekikole kale ku lw'omulala agenda ofuna obuzibu nga musumba yalina okumukubi njagala tugende mu ggulu fenna saagala ate so si half ate binyuma yes so kama banjagalire mwebale nnyo mwebale kutwagala amina bwetyo tulabisobola olunaku lwaleero awulidde nga tukwogeddeko oba nga twogedde ku serebu abantu bwetemwagala kwogera ku baserebu bammwe nga twogedde ku serebu tusonyiwe naye nga kimanyi twogedde mazima meere tetulinamu okuusa wadde okuwayiriza kwonna otherwise musoma yogedde sigenda kubiddamu poziko kyensobola okuddamu kimu naye nalufula luyimba nti Alpha Media Production bakola emikolo emirungi videos bakwata audio bakola photoshoots video coverage live streaming byonna bikolako bulungi bakubire ku namba yaabwe y'essimu iri awo ku screen wansi ate ngera namba yemuko okubanga yagala kufuna Expo TV tujja kuddamu omulundi omulala mu story empitirivu nnyo. Bye bye. Expo TV to the world.